kola buli kintu nga tonnafa. Tewabaawo omuntu agamba nti okoze biki muntu anoono okolayo ki teri kyojja kukola mutanda buli kintu kikoleyo wano. Omanyi mwe muli bakujjukiza ebyo byali bigambo by'omugenzi Isma Olaxes Ichuli. Unfortunately biri recorded tulina buli incident yabaddewo ne bwe nadda ku kusonga kino bakusonga kiri. Palaso akkiriza bato ya alien skin. Omu ku baminisita ba President Museveni yalumbiddwa ago nago ngayina mukwano gwange. Nyongera okujjukiza nti oli kujjika media ensibuko y'amawulire. Gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinga likinga commentinga ate tulabike nga munnange tutambula ffenna. Butereevu ntandise n'omukulu Palaso oluvannyuma lwa alien skin okuvayo nasaba fight ono ngagamba nandyetaze Palaso oyo twesabulemu because alabika anjagalamu naye mwetaaga mulingi era batuweemu kasipayaling awo kadakika nga 7 wabula Palaso avuddeyo nayanukula alien skin nti yes wekiba kyetaagisa tufune layisensi muganda wange tugende mu ringi tukyekole. Munnange byebyo ebya Palaso ensonga z'abano zongera kubanga zigejja buli lukya era tetumanyi gye binaggwera neeffe weetuli kubanga tukutuusako munnange yonna gye kinaggwera. Awo nno simanyi Palaso kyaliko because alien skin twamulabyeko wali ku comedy store ekintu yakikubye nakijjuza bulungi nnyo kati alien skin era saawa zino wenjogera omupiira gwo gulina alien skin Palaso akyagunoonya tagulaba kubanga Palaso buli lukya ayongera kwetonda. Jukira nti ye omukyala Mama Fina yavuddeyo dda muganda wange nalaga side gy'aliko ng'agamba nze ndi tiimu Palaso era sagala amugambako nammwe mumwewulirireko. Palaso ku ntiko oba oyagala oba olwala oba ebyenda bikuluma oba ogenda ku kitanda oba weetunga muguwa ihati wakiwetunga muguwa kuba nze nina in fact nina treatment enyangu enye ez'okujjawo nga omuntu aveewawo muli Katonda amutwale ngakkiriza. Tiketi ya festival ngenda zibawa ngenda kugaba tiketi nkirangiridde kuno ngenda gaba tiketi za milioni 10. Eyo nno nga nkujjeyo mukwano gwange ye taata w'omugenzi Isma Olaxes Ichuli ono avuddeyo munnange n'ategeeza nti mu maaso awo bagala kubanga munnange basabira omwoyo gw'omugenzi eyatugendako Isma Olaxes Ichuli ono nno nga yakubibwa amasasi we yali adda ewakaawe bw'atyo teyasobola kutuuka oluvannyuma lw'okulumbibwa abantu abataategerekeka paka nakati nga poliisi ekyali ku muyiggo ogwo. Wabula taata wa Isma Olaxes Ichuli avuddeyo n'okwemulugunya ng'agamba munnange yandiyagadde okugyayo emmotoka ya mwana we erabike nga emuyambako ku mirimu egitali gimu naddala mu nsonga zino ze bagendamu eyambeko ku by'entambula wabula ono akyalemereddwa okugifuna ng'era agamba nti waliwo abantu abamu abalumba poliisi ne bagitegeeza nti emmotoka eno yali si ya Isma yekka wabula bagiinamu omukono bwe batyo bategeeza poliisi nti terina kubanga ate emuwa emmotoka eyo. Kale musajja watu ali mu bbanga wabula bloga amanyiddwa nga Ashbaga Kato tujjukira yatutegeeza nga wayina ebiwandiiko ebyogera ku mmotoka eno era n'agamba olunaku Isma Olaxes Ichuli we yagula emmotoka eyo naye yaliko nga witness era lwe lunaku lwe lumu lwe yagulirako naye emmotoka ye era ono agenze maaso n'akakasa taata w'omugenzi nti emmotoka eyo terina muntu yenna agigabana na Isma emmotoka ya Isma ye ng'omuntu era n'amusuubiza nti wakumubeererawo amulwanireko paka nga emmotoka eyo ezze mu mikono gye wabula taata w'omugenzi agenze maaso n'atutegeeza nti munnange agenda ategeezaako kwabo mikwano gya Isma Olaxes Ichuli abamuli okumpi
alabe engeri gye bagenda okuba nga munnange bakwatakwata ku kasente ako akagenda okuyamba ku mikolo egyo egy'okusabira omugenzi. Eyo nno nga nkugyeyo mukwano gwange, yo poliisi ekyagenda maaso n'omuyiggo mu disitulikiti emanyiddwa nga Budaka District. Eno nno nga waliwo faamu emu eya minisita omu mu gavumenti ey'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Eno nno nga yalumbiddwa era ne wabaawo obubbi bw'ente obwakoleddwa. Faamu eno yategerekeseko nga ya minisita owa science and technology era ng'ono amannya yategerekeseko nga Dr. Monica Musenero. Ono nno munnange faamu ye yalumbiddwa abazigu era bavuddewo n'ente eziwererako ddala. Bo abakuumi ku faamu muganda wange bategeezezza poliisi nti babadde munnange bali awo mu kiro kwe kulaba abantu okuva mu nsonda ez'enjawulo nga bafubutukayo n'emmundu era awo babagambye beebake ku ttaka ate tebakola noise yenna wabula bino nga byogerwa mu Luswayiri era tebasobodde kubanga munnange beetegereza feesi z'abano. We batyo bakutte ente ne baziyisa mu nnimiro paka mu Kongojjo ku luguudo we balese emmotoka eyabadde epaakingiddwa. Bano abasibe nabo bagenze nabo wabula tebasobodde kubanga munnange beetegereza namba plate y'emmotoka era we batyo bamaze okutikkako ente munnange ne basimbula ne bagenda. Wezityo ente za minisita wezabbiddwa era bino bitutegeezeddwa omwogezi wa poliisi owa Bukedde North Region amanyiddwa nga Immaculate Alaso. Munnange bwati wasobodde okuba nga atutegeeza naye nga ye poliisi yatandisedde okuba nga munnange eyigga abantu bano. Butereevu nyongera okujjukiza nti badde kugika media ensibuko y'amawulire. Gwate nabakuba nga osubscribing genda maaso subscribing liking commenting tusobole okuba nga munnange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.